ekiri ewa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu nga kisufu. Embeera ya kusiibulula Abayisiraamu olunaku olw'olwaleero omukolo guli ku kitebe eky'ekibiina kya National Unity Platform ekisangibwa e Makerere Kavule. Lunaku lwa ssanyu, kaseera k'abakulu bano okusisinkanamu Abayisiraamu babasiibulule era babeeko ensonga ze banyumyamu nabo.
omuntu eyanzenge ekituufu kiri nti abatali musoke mugajja omugazeeyo ku muliro singa tugenze mu mpaka abaami bawangudde abakyala emukatwale kagende ku mukeeka kulinja kubambaza balaba bakyabuuza ku mukadde waffe pulezidenti waffe kituufu Swaibu Robert Kyagulanyi balaba babuuza ku mugenyi waffe omukulu Sheikh Yasir Ali Kurumba director wa Religious Affairs mu Office of Mufti oyo wetukolera ensobi balaba babuuza ku mukadde waffe leader of opposition owekitiibwa erinnya lyogera Hassan elinnya olina okubanga olijjukira kyose ennyonyi alina n'eryeddiini naye tujja kwogera okulinyweza Secretary General Sheikh Louis Rubongwe omulabye alhamdulillah bw'ojjanga togenderedde oyinza okulooza nti musajja muwarabu avudde Saudi ne sunna yeeyo kale tutuule tuliise nsaba tutuule sebo omukadde waffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi mukadde waffe director wa Religious Affairs okuva mu Office ya Supreme Mufti sebo omukadde waffe leader of opposition erinnya eryo lijjukira nga Joel Ssenyonyi yalina honorable Joel Ssenyonyi engalo basiziwulira nga mwogerako abadde balinda amanyi ogamaleyo sebo omukadde waffe Secretary General waffe Louis Rubongoya sebo omukadde waffe Sheikh Musa Kisula omukulu w'ettwale lino we tuli n'obukulembeze bonna obw'ettwale Sheikh Nkuubi Sheikh Nassa imaamu omukulu ow'ekitundu kino ne imaamu Bosa Umaru ow'ekitundu kiri ekyaffe Kyemagere Honorable Latif Sebagala Ssengendo eyaliko imaamu wa palamenti naye ndowooza era tuvanga okubwa imaamu kubanga ko imaamu wa masikiri bakuuba basibo ne bannyabo olwakadde mukkirize Allahu Akbar Allahu Akbar eddoboozi linamala okutwala omusajja twagala tumutwale na takbiira Allahu Akbar Allahu Akbar mukkirize akaseera kano ebigambo twandibyogedde naye mukama waffe Robert Kyagulanyi pulezidenti waffe yatuwadde omukulembeze waffe mu nteekateeka eno mukama waffe Alhaji Ali Bukeeni Nubiyaneri n'amuteerawo olukiiko olunene oluliko mwannyinaffe Hajjati Rehma Juma Maama Sara Isima Nsuuga Nangera Banzanyi nga ndi okwo nga kuliko Nkulu Rovansi nga kuliko muganda waffe Honorable Latif Sebagala Ssengendo nga n'abalala Hajjati Asmati n'abalala Fatuma n'abalala naye mukkirize olw'okuba waali mu bigambo byajja byogere ekitiibwa Aliyu Bukeeni oyo ye minisita wano mu gavumenti yaffe owa talenti nebino byennyini eby'amataali era ndowooza mwaba amataali mbalaze ensonga zammwe azimalirize Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. People power, our power, People power, NUP, everywhere, everywhere. NUP. Olwakadde protocol sijja giyitamu naye girespectinga abakulembeze baffe mwena mwena mbitiibwa mwebale nnyo okubeerawo. Njagala okwebaza ekibiina kyaffe ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert okubeera nga buli kaseera mu buli Ramadan afunayo akadde n'asibulula abasiraamu. Badde nsaba tumukubireko. Batuyita National Unity Platform. Kino ekibiina kigatta abantu bonna bonna ab'omulinge mu ngeri zonna zonna ez'enjawulo. Ate ekyenjawulo kiri nti National Unity Platform teringanga bali abatta abasiraamu. Bananga abasiraamu twebereremu bamaseeka twafiirwa nnyo muzaate yali abyogera. Badde nsaba n'abalala baveeyo babyogere. Kubanga ffenna tukimanyi nti no gavumenti ya Museveni tetwagala ffe ng'abasiraamu ate nga bwe baali mu nsiko bwe baabeeranga mu nsiko baakozesa amannya gaffe ag'Obuyisiraamu nga ge bakozesa okutulugunya abantu n'okutta abantu. So ekyo kituwa ekifaananyi ki bano abantu abatutwala engeri gye batulowoozaamu n'engeri gye batuyisaamu.
ebikolwa byabwe bya kitemu eri abasiraamu. Abasiraamu bangi babasiba, abamu bagenda okubayo makomera. Eryo nekkomera likyusa ebintu bingi nnyo. Tugenda okuyingira ekkomera, wogenda okuviirayo ng'oluusi mukyalawo bamututte, abaana bwewaleka abato nga babawasizza. So ekintu ekyo kibi nnyo ate nga ekintu society kyetandikirako ye family. Buli wojjawo oyakulembera family obeera olesa okumenya family, ekitegeeza community yonna obeera okimenye. So nze nsaba abakulembeze baffe mu ddiini, bannange temuzikiza, temuswala. Bano abantu tebatwagala. Mwalabye emikolo gye bategese, engeri gye baswaziza abasiraamu, ne babakuba kibooko nga balinganga abakuba ente. Ne we zibeera nte Museveni ente zitasobola zikuba, bazikola masaagi. Naye ate ffe y'abantu, engeri gy'afiisaamu afiisa na bubi okusinga n'ensolo ze zalunda. So nze obubaka bwange buli eri abasiraamu mwenna twebereremu. Ffe National Unity Platform temutya kutwegattako, kubanga tukiikirira abantu bonna mu ggwanga lyonna nga era ensonga etugatta eggwanga lyaffe Uganda. Twagala okulaba nga tufuna enkyukakyuka nga omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert yakutte plaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. People power. Takbir. Kile kigambo kya people power kyankwata nakyo. Nsaba bakamera modeli mutulabire waneeno naffe tusobola okubalaba obulungi bwe tukkiriziganyisa ne bannaffe bwe tuteekateeka. So mukama waffe president, so mukama waffe director wa religious affairs mu office Mufti Buganda wange Sheikh Yasir Ali Kulumba, bakadde bange mwenna abali awo nja kusaba mukkirize muganda wange ono chairman w'abakulembeze Bakawempe kugongolola ba councillors ne ba councillors abalala bonna abaliwo okuva mu kibuga Kampala n'ewalala, abakondeko omukulembeze amanye nti kuno omukolo si gwa kibuga gwokka, gwa ggwanga lyonna. A people power. Ba MP baako gwobalekera mukama waabwe leader of opposition tolegako n'omugwana batayanjudde era ajja kufuluma tumanya nti alina ekisibo era sosiri akwata kubanga ekisibo bino ebintu byakuboola nakulabisa. So President, His Excellency Kyagulanyi Swaib Ssentamu, Sebo Director wa Religious Affairs okuva Kasozi Kibuli, Sebo Leader of Opposition, erinnya bwe linaaba liganye nja kuwa eryange eryayisibwa. Ababaka ba Parliament mwenna abali wano, ba Imam, ba Sheikh, ba Haji, abakulembeze mu biti ebyenjawulo, assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkakasiza nti muli wa mukulembeze. Waliwo abalemererwa okutoola salaamu ne bakaaba bukaali. Babadde juuze kololo salaamu bagitooledde maziga. Naye Pulezidenti His Excellency Swaib yatugambye tube bakkakkamu buli kimu malembe. Ababaka ba Parliament sijja kubanjola, nnyinza okwetunenkiriza. Ngenda kusooka ne bameeya abaliwo. Meeya Ali Mulyanyamang'ando Emakindi yetoola ku salaamu. Oyo nga mumaze mujja kukkiriza nsooke nyanjule balodi councillors, naye kansooke n'abali ku executive. Njagala kusaba road councillors abali wano musituke lwansonga olemega nti omusajja teyanyanjula. Kituufu. Tuli bangi. Kati ba road councillors musitukeeko for a minute, please. Kati awo tandika ssebo. Road councillor Kizaaki mutoola ku salaamu. Sheikh Jolimeri Sebuufu. Salaamu erimu gonna bulungi nnyo. Nalengedde omulongo Hajati Farida toola ku salaamu.
General Nusfa Nakato kaonawo kamuwa omuzindaalo abasawo bamugaana okwogera ennyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abo ngamba maze Honorable Councillors ab'ekawempe mwe bamusooka. Kawempe. Mutole ku salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kuddako Kampala Central. Mutolerawo salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lubaga isiko tola ku salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Machindye wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Nakawa baliwo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'ekyengero bali abo ngamba maze kati ngenze Wakiso kyengera muyibuke mutole ku salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abe Wakiso waliwo abasigadde. Nja kusaba osooka oyimirireko awo twongere okwetegereza kubanga buli ddakiika twagala tugikozese bulungi. Nja kusaba okkiriza akaseera kano ngenda kuyita Honorable Latifu atukolera omulimu gumu gwa kuyita mugenyi mukulu. Kubanga omugenyi omukulu bw'anaamala okwogera ebigambo bye nga bamaze okuteekawo ebyokusimulukanga omulimu ogwatuleese kati awo olyoka olaba ate abakulembeze baffe ab'ekibiina kyaffe batoola salaamu zaabwe tusiibulukuke si kyekyo. Nja kusaba okkirize Honorable Latifu wetegereze lota nayange waliwo abavudde Butambalamba naba waliwo abavudde Masaka. Ab'e Masaka obanjula bulungi nnyo kubanga mulimu bye twagala okwetegereza. Mukama wange President waffe Oweekitiibwa Albert Kyagulanyi Ssentamu, Ssebo omugenyi omukulu Secretary wa Religious Affairs mu office ya Supreme Mufti Sheikh Ali Kulumba Yasser Kulumba, Secretary General Mugulu Lois Lwongoya, Leader of Opposition Honorable Joy Senyonyi, abakulembeze baffe bonna mu ddiini, abaka Parliament abakulembeze ab'enjawulo, banna-NUP basawo ne bannyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ekyange ekigambo kiri kimu, bwe twaweereddwa obuvunaanyizibwa buno obw'okubeera mu nteekateeka eno, twayagadde okwongera okusiima mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. So tweyanze mukubira bw'oyagaliza omwanguka. Kuno kwe kusiibuluka okusoose mu maka gaffe gano amaki, kwe kusiibuluka okoze eki. N'olwekyo edduwa ze tusoose okusaba mukama wange otobadde nga tukusabira Mukama akutaase abalabe ab'okumpi n'abeewala, ab'omunda n'ab'ebweru abakutaase, era akuwa amaanyi n'obusobozi okusobola okutwala Uganda mu nsi ensuubizo inshallah, era suubira kijja kusoboka. N'ebigambo ebyo basawo ne bannyabo, njagala kwebaza mwenna abasobodde okujja, mwebali nnyo mwebali ddala. Mukama wange Secretary for Religious Affairs nakutuuseeko ng'obudde bugenze. Mmanyi emirimu gya Supreme Mufti mingi, otwala ggwanga lyonna, naye n'ogamba nja kujja kubeera nga mbeera wamu nammwe. So mwebale nnyo, mwebale ddala, omugeri omukukkulekwa munamu. Nja kusaba Mukama wange olufuna bwakadde, bansabye ssebo Secretary for Religious Affairs, nkuyite ssebo Mukama wange Sheikh Yasser Kulumba, ojja otuusa ebigambo byo eri hadhara eno yonna, eri banna NUP, eri eggwanga lyonna okutwalira wamu. Ssebo tusiime nnyo, tusiimire ddala. NUP! Everywhere! Everybody! Aha! Ssebo mukadde waffe mukulembeze akulembera ekibiina kino NUP,
n'abakulembeze omuli secretary general akulira oludda oluwabula gavumenti, ba MPs abali wano mwenna, ba councillors, bamashaki abakulembedde omulimu guno ogw'okusabira eggwanga n'okusaba Allah akkiriza okusiiba kwaffe, bannankyukakyuka mwenna abali wano mukkirize mbalamuse n'ekiramuso kino nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusookera ddala neebaza omukulembeze akoze enteekateeka eno, ate nga si gwe mulundi ogusookedde ddala. Ebbanga lyonna azze ateekateeka okufaanaganako nga bwe kuti. Saba Katonda abeere nga aguwa obukuumi bwe, akwongera amaanyi kusobola okugatta abantu kusa ebigendererwa by'abannansi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Nayitiddwa wano bona ebonga wabagambye yankubidde ku ssimu naye ng'emirimu mingi, naye nenzikiriza nenga nti honorable bw'aba nkubidde ku ssimu alhamdulillahi rabbil alamin nja kujja. Ebigendererwa bya Ramadani ngenda byogerako mu nnyingo bbiri. Ramadani eno erina obulombolombo obutuusa Ramadani gye tulimu olwaleero. Akalombolombo akasooka ke kalombolombo k'enniya. Abatusomesa batugamba nti enniya oli olumanya nti Ramadani bagirangiridde ng'aleeta nniya ng'aga nti nja gisiiba. Abamanyi baasoma ne beegatta ku kigambo kino ne bagamba nti omuntu yandireese enniya buli lwaba agenda okusiiba olunaku, kubanga emirimu gya buli lunaku gyawukana. Mubamu olunaku nga lwa Juma nga mulimu emirimu gya njawulo ate nga mizito, n'empeera za Ramadani nga zizitowa mu lunaku olwo. Enniya eyo njogerako nti ffenna abazze wano ekigendererwa kyaffe mu mukolo guno tulina nniya, naye enniya esinga okuba ennungi ye nniya ekwatagana n'omulamwa gw'abateesiteesi. Ensonga ey'okuli mu Ramadani kwe kwerekereza ke kalombolombo ak'okubiri. Byonna emitima gyaffe bye gyagala omuli okunywa n'okulya, tebayawulawo oba okulya okw'okunyakula obunyakuzi oba okulya mu ebyo byokoze ng'obijja mu mikono gyo, naye mu kalombolombo akakulu ak'omwezi gwa Ramadani kwe kwerekereza okulya n'okunywa na buli kyonna kyonna ekisikiriza omwoyo gwo okulaba nga gutuuka okuva ku mulamwa omutuufu. Ebigendererwa bya Ramadani bibiri, tewaliwo kalombolombo kakusa. Naye nga bwetuze wano olwaleero nga tuze kusiiwuluka okw'emirembe, kantambuliraawo nga mu kwerekereza ebyo tugoberera nabbi waffe Muhammadi sallam bwe yali ajja basahaba be e Makka abatwale e Madina, kwali kwerekereza. Abamu baalekayo amayumba, baalekayo ettaka, baafiirwa abaana, baabajjako abakyala, famire ezitakkiriza, ne bagamba nti gwe genda nze omuwala gwe nakuwa muleke wano, n'ebyobugagga ne bifa ne bagenda e Madina. Naye batuuka e Madina ebyabasoomooza byali bingi. Bino byowulira nti entalo mu ddiini y'Obusiraamu, entalo zonna Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ze yalimu kwali kwerwanako.
teyakolako ntalo n'aga nti agenda kulumba, kwali kwerwanako. N'olutalo lwasinga okunyiga obusiraamu lwali ku lusozi Uhudi. Olusozi Uhudi olwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalonda abasajja bakakasa n'aga nti bano mbawadde ebifo eby'amaanyi, n'ebifo bye mbawadde eby'amaanyi tulina kulwanya ku lusozi lwe luyitibwa Uhudi, temuvaayo. Noyo babanga mulaba nga amaanyi gasinze obanga ffe tulina amaanyi temugezaako okuva ku lusozi. Ne bakkiriziganya, basahaba ne balinnya ku lusozi, n'ateekateeka n'aba n'alumba wansi ku ground. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ali mu lutalo, abasajja abagezigezi ne bategeera nti abasiraamu batusoosa akasozi, ne baleeta ebyobugagga n'emigabo ne babiyiwa wansi awo. Abaali waggulu ne babirengera ne batandika okwekuba obw'amaanyi tugende ku migabo giri. Abamu ne bagaa nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuganye, ne bagaa nti atusooka ejja emigabo tugijjewo tulyoke tulwana olutalo. Ekyaddirira omulabe kwe kwetooloola olusozi n'alinnya waggulu. Basahaba kwolwo olunaku lwe basinga okufa abangi baafa 7. Nga bwe natandise nti omulamwa gwa nniya, enniya gy'ozze nayo wano olwaleero oba gy'ogoba okulaba ng'otuukako, olina kusooka kwerekereza biri okole ekyo ekyenniya kyekakasa nti ekyo ekijja otutambuza okututuusa we tulaga. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam Mukama waffe mukulembeze bwe yatunula ensobi eyongezze, yatunuulira abantu be n'abakuŋŋaanya n'abagambye munywerere ku lusozi mwaluvuddewo. Naye kati wano mulaba engeri ya mulabe bw'atukubye n'atuwangula, n'aga nti we mukkiriza okukkakkana tujja kutambula ffenna. Allah n'amussaako aya ng'emukakasa ku nsonga gy'aliko, n'amugaa nti okusaasirako n'okusonyiwako kugenze wala. N'aga nti walaw kunta fadda ghalidha alkalbi lanfaddu min hawlik. Abo b'osonye nga bagonze ne beetoowaza ne bajja gy'oli okoze eky'amaanyi, senga wali waggoggo ng'okamboola nnyo n'osukka, abantu bajja kukongokako mpolampola babeere nga bakudduka. Bale tunyweze nniya yaffe mu nsonga gye tuliko. Buli woonyweza nniya, hadithi eno gye mmaliriza nakyo, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innamal a'malu binniyati, buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira. Wa innama likulli muri'i ma nawa, na buli yenna alina kyabadde Katonda akimwanguyiza n'abeera nga akituukako. Bwe tunaakyusa enniya yaffe mu bigendererwa byaffe, tujja kuva ku mulamwa. Bwe tuba tugenda okusaala essola, ffe wano abasinga obungi bamashekhe be mulabye bayimaamu, tugoberera Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam kye yatugamba nti nno banninaane mu mugongo abasinga okuba nga balina kye bamanyi mu swala. N'otunula emabega n'olaba nga bano be bakoze ki? Be bakulinaanye. Mukulembeze tuli basanyufu okujja wano ne tulaba ng'olina abasajja nga Bonabegolatiifu ono Ssebaggala, b'okolagana nabo nga bantu tubamanyi, tutambula nabo mu kuziika, mu mikolo ba Haji Lukwago